Nedobosa Coach Farouk mbalamusiza mwenna abatulaba abasubscribing abaliking n'abakomenting. Embeera ya leero tugambye tubatwaleko mu city wakati mulabe ekiri mu city. Museveni taxi yazitadde naye amateeka mangi agaziriko. So ntono ezafulumye tulabe n'abantu bakikwasaganya mu kibuga. Wano we tuli eyo Namirembe Road ono Nakivubo ono Rome Street. So wano we tuli awo muzeeyi wabalaga eyo Nakivubo Road kati eno Rome Street eno Nakivubo. So tugenda kuba tuwogerako abakolera mu city batubuulire embeera eri etya. Kati muganda wange ono yakola atunda bukofiira okitegeera kati agenda tubuulira kiri kitya muganda kyekiro. Ndi wano ndi mukweya wano ndi mu bugatto bukofiira naye maani embeera sinungi tetuyisa bulungi. Kiki akiganja? Ekiganja ebizibu baganya biggulawo abasajja bagala sente z'emabega kati tumanyi bwe tugenda kikolera kyokka tuli ku bbala tweyiya kanso naye tetuyisa bulungi. Mpulidde muganda waliwo muganda wamwe tubadde tuli wano ne bamuyoola abasite ate nga eno bizinesi amazima bamuyodde naye tuvamu kubeerawo kasimu atugambye bamwagalako kyasatu kyokka ne maali gyalina teweza asatu ne maali gyalina teweza asatu abadde atunda ki naye yatunda bugatto ng'obwentunda bwe yeno bizinesi bamuyodde bizinesi bweti abamwagalako kyasatu kivudde ku ki mbwera tebatwagalawo naye kyokka naffe tetulina kyakulya kati olina okujja esite ne weeyiiya n'oddayo ewaka nga olinamu ak'okulya bwe kityo kibeera. So kesi bwebe kucharging charging according to say business gyotutte oba charging according to what? Olumu bwe kisobwe kibeera naye kati obuzibu bamutwaliddeko olumu bwe banga batutte maliko kosobola okugera nabo kiba kyamu naye bakutwalirako baba bamanyi olinamu batwalirako bode kibeera kaali nnyo ate okusingako nga batutte maali yokka. So bwe batwala emaali yokka kibeera kirala kiba kyangumuko kubanga osobola okudda no mu bakyalibo n'oyiyako kasente n'ofunako n'oteekayo naye kati talina muntu gwayinza okweyiyizaako kati ali eri munda kati tetumanyi kyakola kati aba alina okununula ebintu ebyo bibiri anonunula emaali naye alina okwenunula ng'omuntu. Amateeka gabadde teganda bakkiriza kujja ku nguudo kola tebatukkiriza naye oba olina ovaayo ku kibuli. neyanza muganda wange kati ono muganda wange yakola ki kyekiriwo? Nze ndi wa kizimbe naye obuzibu obuliwo twakedde wano dda naye abasajja baganya okugula ebizimbe baagala tumale bawa ssente. Oli wa kizimbe okolera wa? Nze nkolera ku kino ekizimbe toto. Kino kizimbe kyaba abatwala bategeere. Anti abantu abali eyo kye tulina omanya abasajja baganya okugulayo ebizimbe baagala tumale basasula ssente nkadde naye nga ffe tetubadde tetukola ekyo nammwe mukimanyi. Tubadde waka kati ssente tuzigyewo ate zisasula ekizimbe ng'olwedde n'emyezi emikadde gibadde gitulaajanya. Mukama wange otunda ki? Nze ntunda nsawo. Naye obuzibu obuliwo ate wano oteeka ku street abantu abasinga bebakulaba ng'oli muvubuka muto ng'ate bo bakulu bo tebalina maali babeera bawulira ennugo segera kati nga bayita emabega okulaba nga bakulemesa okuvaawo esite. Amanya n'eddoboozi? Amanya gange nze Ntege Ibrahim. Ntege kiri kitya muganda? Ekiri bulungi n'akamu wadde nga abamu babatadde bakyakola naye nga ffe abamu batugaanye nga batundira. Ntege omuntu atulaba njagala omubuulire okola mulimu ki Ntege? Nze gwolaba nsaza layini. Tusaza layini abamu tuwandiisa ndagamuntu bwe tutyo. Omulimu gwo ojja mu site kusaza layini? Kusaza layini kuwandiisa layini zitya? Layini ezimu ezaabula zikyusa mannya bwe tutyo tweyiya bwe tutyo mpola mpola naye ng'awamu we tukolera tebanaba kuggulawo wekiri wekityo nga naye abamu babagudde abamu batandise okweyiya mpola mpola. Kati gwe okolera mu kizimbe okolera ku street? Tukolera ku street naye nga era street ezimu kwe tukolera jjukira tebaguddeewo era tebakukkiriza kukolerawo nga tebaguddeewo. Street yonka lubanno baabo bakola? Abasinga nti bakola naye byenkola si bye bakola wekiri. Kati embeera olaba singa tugendera bwe tuti tuba embeera muvubuka nga ggwe wamu we tugenda bwe tuti embeera egenda etukosereza ddala kubanga abamu we baba bajja nga bakola wano nga balala tebakola kijja nakuviirako abamu okubanga abamu babba bannaabwe akubba ate bano abazze okweyiya obweyiya nabo ate waliwo abatali mu kweyiya bwe kiri ssebo. Muganda wange katukuleko gira oyiyayiya mpola mpola naffe tweyongereyo tweyanza nnyo muganda wange. Muganda ki ekiriwo?
Ndi steady. Nze ndi steady. Kati muganda wange gwani amanyi. Nze bampita Jaka. Jaka tunulako wana. Ntunudde. Bakuyitani. Bampita Jaka. Okola mulimu kijana. Ndi musuubuzi. Osuubula kijana. Nsuubula ngoye ebiki kwegamba eziva China. Kati Jaka embeera mmwe abasuubula engoye muli ba bizimbe muli ba plaza oli wa Kedi oli wa mall. Mwana ndi wa mall naye byonna bye bimu. Mall bazigudde. Kati ziriwa batuganye. Batuganye okugulawo mani tetukyakola. Tolaba gwe sooka otunulira ekibuga kyonna kiggale. Kati omuntu ayagala mwawulira mall n'Akedi. Kino Akedi eno mall. Eriwa. Simanyi na njabulo. Kati olaba mall muleberako emiryango eminene nga ziringa 4 oba 3. Naye Akedi ebeeramu kwegamba obuduukaduuka nga bungi nnyo. Naye kati era bye bimu. Embeera ebatwaleeta kati. Mbeera mwana seenungi. Tweyanza muganda wange. Tweyanza nnyo tweyanze. Mukama wange gye bali. Kale sebo. Amanya n'eddoboozi. Yenze Isima Nsubuga. Salaamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi. Ogamba otya Isima? Jendi sebo, ogamba otya sebo. Embeera eri etya? Embeera sigitegeera abasajja baakeddemu dda wano mu kibuga bagoba buli omu batugoba kyokka era ne bwe twandibadde nga era ne bwe twazze mu kibuga twajjidde ku bigere. Era mbalenda kubuuza taxi ntono. Muzze mutya nga muli bangi mu kibuga. Taxi ntono kuba kati ffenna buli omu obwedda atambula mu lockdown. Kati oli okwata transport wembu aziteeke mu taxi 1300 okuva gy'avudde ng'ate bulijjo atambula. Kati yeefiiriza n'addamu era n'atambula enjawulo zero. Obeera wa Isima? Zembeera Makindye. Obeera Makindye. Okuva e Makindye okuyingira City batwalirawo Senemeko. Okuva e Makindye okuyingira City batugamba 4,000 naye ng'ate bulijjo batwalina solo 10 owa boda akujjako 5,000. Kati nze bulijjo ntambula mu lockdown. Era nakati okujja mu kibuga era natambudde kati okusinga okwenona ssente zange mu mpa owa taxi oba owa boda nziramu n'entambula okuddamu okulinnyanga embeera eteredde nga bandeetera nusu 10 mu kibuga awo nja kuddamu okulinnya ow'olukumi yali ow'olukumi. Kati Isima omuntu ali eyo alaba abuuza okola bizinesi ki mu Kampala muno? Nze bulijjo ntunda lwakuba nze nali nkola mu Akedi nga ntunda mpale lwakuba kati olidde baziggala kati nze sirina mulimu nakati era ndi wano njiiriba nsobola okulaba nga nfuna ekyokulya. Nekugamba nange embeera yo nzibu oba wakateekawo emaali ne batukwata kesisi netugoba abakanso kwega toyina nabo oyinza kwewalirizaamu kukola kintu kyonna. Daddy obeera wa? Mbeera Mengo nonya sente tegera ndooza n'embeera nga y'omwana tugezaako kuya yali ne sekanso naye tubonyabonya simanyi tugenda kukola tukoze tutya muganda wange simanyi embeera kyonge. Daddy omuntu ayagala tegeera oza otya mu kibuga nze kunoonya sente amboza otya otambudde otya? ninye tambuza bigere okuva Mengo paka mu kibuga atayo nusu 12,000. Kati mu kibuga okola mulimu ky'omutuufu? Gwe mulimu gwange mwana tegera ndowooza kuba sajja bali mwana batulimu nnyo abo nga bo balaba ab'embuto abo tobala kyogamba abakesisi ebekita babakwata atundira mu batubonyaabonyeza ddala otundira mu ngalo zo bekiri bekiyita tababaana embeera eno kiyisizza embeera tuyisiza bubi nnyo walayika nkubule simanyi nakumanya mwana naye nga embeera yetubonyaabonyeza nnyo gya kulima muganda wange katubasabire ekintu mbeere nga mukikwasaganya njogereko ne baganda baffe abalala wano musee soko gye oli otya muganda okola mulimu ki muganda ndi budereva wa taxi sebo dereva wa taxi benoonyamwe amanya n'eddoboozi gwanyu? Amanya nze Yiga Joseph. Kati Yiga Joseph soka otubuulire embeera ya taxi eri etyo ngambye oli muvuzi wa taxi? Embeera ya taxi yo si nnungi n'akamu kuba baalagidde emmotoka tutandike okukola tumaze emyezi 3 nga tetukola tumaze kumpi emyezi 3 nga tetukola ate tugenza okujja okukola nga batugamba tulina okwewandiisa owandiisa emmotoka owandiisa olina okuba ne kadi y'emmotoka ey'omugagga ebina ne bibeera nga bireese obuzibu mu kukola. Ndabye taxi wali mu paaka nga ntono ne ngamba oba temwayagadde mwabadde mukyayagala kubeera mu lockdown? Twajjidde ddala ffe mu bungi mwe tuli mu kibuga ffena mwe tuli mu paaka mwonna tujjudde tuyimiridde buyimize tulina emmotoka tebaziganya okutambula emmotoka ejja gye bakwata. Bisaanyizo ki bye baagala emmotoka okubeera mu site evuga taxi? City Council baagala emmotoka ng'ewandiisiddwa
PSV nga kweri. PSV baba bategeeza ki? PSV bategeeza omusolo ogutambuza abantu. Kati tumaze emyezi 3 nga tetukola. Emmotoka zibadde ezimu nga gwali gukyatambula. Kati mu bbanga lino eguggwako. Jukira mu bbanga lino eggwereddeko bali tokola. Kati bado ina sente zikola ki? Zigwongerako. Tubeera tuli awo mu kunyigirizibwa. Ekyo kimu, ekyokubiri kiki ekyasanyiza ekirala kye? Ekyokubiri olina okuwandiisa emmotoka nga kuliko omugagga nga endagaano y'emmotoka weeri oba akatabo k'emmotoka kalogo booku ng'olina ne pamiti eri kiraasi dyero. Abasinga zibadde zimu ezaffe zaggwa nako. Mubadde gundi zammwe zaggwako. Kati bino byonna bifuna olina genda wa? Lwaki temusobola era bifuna? Andi batuwadde obudde butono. Ate obudde batugambye okuwandiisizaamu emmotoka. Ate obudde batuteereddemu. So bandi badde batugamba nti oba tulina stage zaffe, tulina abakulu ku mastage gaffe. Ne bagamba ati stage oba eyeegundi bakuŋŋaanye baddereeva bakuŋŋaanye pamiti zaabwe oba n'obutabo bw'emmotoka. Tulina bachairman ku mastage. Chairman n'aba yenga asobola twala ne bawandiisa ayiseewo n'akola, atayiseewo n'akola ki? Ekibanga kitambula bwe kityo. Kati kansooke mbuuze ku muganda wange ono katono nkuddire. Muganda wange amanya n'eddoboozi. Amanya Mpitiba Richardson. Okola mulimu ki? Nkola ndi muvuzi wa taxi. Oli muvuzi wa taxi? Yes sir. Ati soko mbuli ovuga stage yawa na wa abantu bali okubategeera ensonga ze. Mvuga kuna Muwongo stage. Na Muwongo. Okay. Yes sir. Government egamba nti abavuzi ba taxi temulina bukulembeze, temuli organized. Y'ensonga zino. Obukolaba muli wemu mulinga bakulembeze. Taxi eri organized. Erina abakulembeze baabo. Era buli stage erina obeera n'omukulembeze waayo. Kati ngaffe tumanyi tulina abakulembeze baffe abatukulembera. Era kino ekintu twali twagala KCC nga we yali ekiyisizza okuregisteringa tetuganye tugenda registeringa naye ate obudde bwe baleetedde mu bubi butya tuli mu lockdown twakava mu lockdown batutadde jukire emmotoka ebadde parkize for 3 months emisolo egibadde gikyaliko gyaggwako gye baagala kitegeera permit gye baagala ye-expiringa mu budde obwo kati ebyo tibabibala. Yes. Kati mukuregistaringa bintu bino emisolo olina oteekamu akasente oba ogenda okuregistaringa kwa bwereere kyekibalemesezza ekitulemesezza bye beetaagisa PSV olina okubeera n'omusolo olina okubeera ne permit ng'ekyaliko. Olinga ngamba muganda wange nti emmotoka zimubadde muvuga zibadde tezirina musolo deddeko mu lockdown mu gwokuna nze njirina naye mu gwokuna gwakola ki? Yes, gubadde guweddeko okitegeera. Naye kati ate embeera gye tulimu tubanjibwa jukira oneewola sente weewole sente za landlord. Landlord akubanja kati landlord ogenda amukolera otya? Akubanja naye akuwadde akabanga omusajja kagenda akoladdemu okole ki? Osasule naye ate onoosasula otya? Kati kino gavumenti yataddewo kiremya yataddewo embeera eno yabadde ekyo kiringa okwagala direct okunyigiriza omuntu kwe bayita okunyigiriza kuba tulinga abatali bannansi. Teekawo okwagaliza. Kati muganda wange sooka ojje gavumenti kiki eyandikoze muganda wange gwambuuze nze na Ulraj ne gavumenti okola mulimu ki? Nze nkola likunga kwa wino ne kale nganze siri wa taxi nengezaako kuweza ekifaananyi ekitegeeka nti owa taxi olwaleero ava mu mbeera embi yeetaga mukwatanga ava mu mbeera embi kuba si ffe twaleeta obulwadde ate obulwadde buno nga tebunnaba kubeerawo okitegedde ekintu ekyo abantu baali beekolerera kati abantu tebalina wadde ekikumi ekisobola okweyambako okuva mu bunnya ate gwe olwana bazza mu bunnya kati sitegeera kyoba walwanirira kubayamba awo mba sikitegeera kubanga waliwo n'obuyambi bw'osobola okuyamba eri abantu mu ngeri emu oba endala n'obagamba nti mbasonyiyeyo omwezi gw'omusolo guno ate mukole bwe mu ngeri eraga nti nno ofaayo okulwanirira eri abantu bo basobole okubeera obulungi naye ekyo tekinnaba kuteekebwa mu nkola ate tekinnaba kulabika. Gavumenti ekole ki? Ekiriwo bakiyita kiremya eri mu kulemesa bulemesa nenga taxi zino zituyamba kuba ne paaka yennyini ogiraba batandika dde ogikola naye tugambe ekizimbe ky'omugagga bakikolera emyezi 3 oba 4 naye yo okumala wiiki 2-3 tulabawo njawulo olaba bakola ne babirekaawo kiregeeza kiremya. Muzeeyi sooka ojje
Muzeeyi okola mulimu gwani amanya? Amanya ganze Mujuzi Samuel. Mujuzi Samuel. Okola mulimu ki mu site? Naali badde nga ndi dereva wa taxi ku Namongo stage. Kati njagala osooka onsunsulira ensonga zino. Kansooke ntwale message eri Minister Betty atwala Kampala, Minisita wa Kampala. Ajja atangaaze baddereeva. Tosobola gamba nti otadde dereva ng'ate wagenda okukolera Wasibe. Kitegeera? Wasibe talina wagenda kukolera kati omutadde agenda kukolera wa. N'ekirala gy'atangaaze luutu ezo ze baagabye emmotoka zigenda kupaakinga wa ezitwala luutu ezo. Era we mbadde ngenda okubuuza nti taxi paaka yonna bagikubye ekibaati kati atogende nti otadde wa taxi ajja kukola agenda kutikkira wa. Minisita Aveya gy'atangaaze ne Minisita Katumba gy'alaga abantu wa we bagenda okukolera wa. Ajalaga abantu we bagenda okukolera bwe bata nti babadde luutu ogenda kupaakinga wa. Era taxi muzipaakingawo essaawa zino. Tiwali wadde ne taxi n'emu ekola. Kyokka eri bagamba nti batadde baddereeva ba taxi bajje bakolerewa. Njagala tusooka tegeera ekigendererwa ky'okuggala taxi park eyo kyabadde kutereeza kifo kya. Kubanga bagamba nti batereeza kifo kiikyo. Kaakati batadde bagende bakole ng'ekifo bakisimye bagenda kukolera wa. Kiikyo kibaatu tewali wadde ne taxi weyinza kupaakinga. Kye beekwasiza nti okujja ovuga jangu nga bamaze okukuwa luutu kati bakuwadde luutu ogenda kupaakinga waye abantu bagenda kukusanga wa balinye taxi luutu eyo gye bakuwadde waawo Wasibe. So bino byonna jasi byakubuza kibeera kiwaani bwabanga lockdown ekyagenda mu maaso baddereeva bagabe bagira babeerayo bamale okutereeza bali bayita naye nga tewali bwano bye batadde bya taxi bagenda kukola tewali waaka babagire nga babeerayo paka ebbanga lye libe. Abasabaze bagamba nti abavuzi ba taxi museera kati ekyokuseera kyali baddaawo nene gye balinnya teriiwo oyiseeko ku makubo balabye bo ne wali badde ng'obaseera nga taxi weeri baalirinnye nene batwala gwe walabako taxi etambula wano sinagiraba kaakati olwo batadde dereva wa taxi so kawanyi babagaye bagira babeerayo bali bayita. Tweyanziza nnyo muganda wange tweyanze muzeeyi lindako tukyali ku nsonga z'abasajja bano. Abasajja bagamba babatadde naye tetulaba nawe bapaakinga kati ogamba otya nti watadde omuntu ng'ate talina wapaakinga siwe kiri muzeeyi talina wagerako kibanga ogamba nti genda weebake ng'ennyumba ogisibye omuntu aba agenda kwebakawo. Ekigendererwa ki? Sitegeera oba okubuzaabuza gamba nti ebintu bigenda babitawo babiki sibitegeera nze nabitegeera. Wano we tuli wakati mu kibuga Kampala. Luno lugenda Namirembe Road, mmotoka eyo kanta gyeva. Oluguudo luno baluteeka mu kesisi yayagala olukola nerufuula wanuwe naye akaguudo kafunda kaguudo kaleeta emmotoka emu. So bannakampala bonna abasinga ebintu bino tebabitegeera. Kintu baayagala okiteeka ku mutindo naye nga akaguudo kafunda ngera nga wookalaba muzeeyi osobola okukabalaga akaguudo kafunda kaleeta emmotoka emu. Kitegeeza nti tosobola kuva eno n'oyingira nga luli bwe kyali. Ono bamuyita Nakivuo Road ezo ze zimu ku akeedi ze bagambye teziggulawo. So muzeeyi yagambye nti akeedi teziggulawo wabula moolo ziggulewo. Abasinga bagamba nti bano bo baguddewo moolo zaabwe okitegeera kati akeedi si zaabwe abanene mu gavumenti be balina moolo kyova batadde moolo zaabwe. So naye ng'ebyo biboozi nga era mu Kampala abasuubuzi tebibulamu. So no oluguudo lwe tutunuddemu luguudo lwa Wilson Road. So eno yetutwala ku paaka enkadde eri gyebeera abantu bayitirivu mu kibuga kesisi bakwata buli kimu kiri bwe kityo naye abantu bakomplaininga ti taxi ebisale biri waggulu. Ebisale okuva e Makindye okuyingira mu Kampala batwalirawo 10,000 ababaddewo 1,000. Ekisaso okudda mu Kampala batwalirawo 1,000. Abapoliisi bangi amagye gayise mu kibuga so bagenda balambula balabe embeera eyimiridde etya abakkirizibwa baani abakkirizibwa okukola n'abatakkirizibwa okukola. So twogeddeko n'abakesese bagamba nti batunda masks babalese era tebabakwata because masks zikuuma bulamu naye bano bantunda bugatto
akina bugoye bw'abaana akina miyembe simanyi biki ebyo weebityo bakwatirawo. So abamasiki bokka be bakkiriza ku street era be batunda, naye nga abatakisi bo bakya complaininga bagamba nti no muzeeyi agamba yatadde naye tannata ebintu bino alimba, kubanga ekifo we baba bakiggala taxi park we baba bagiggala ate gwe gyogamba nti mujje mukole kati oba otegeeza ki? So oluguudo lwe tutunuddemu eno Allen Road eri Namirembe eno Nakivubo. So embeera bweti bweri mu kibuga Kampala, security y'amaanyi, buli kimu kiri mu mbeera nga bw'okiraba. Okitegeera poliisi yeetoolodde ekibuga kyonna bagezaako kwasaganya emirembe okubeera nga so tujja kuba tubabuulira, tujja kuba tubawanga updates zino mutegeere bannayuganda abali ebweru abaliwa mutegeere embeera nga bwekola ki nga bwetambula. Abasuubuzi tebali, abasuubuzi si bamativu n'ebyo byonna pulezidenti bye yayisizza. Bagamba toyinza kugamba nti ate malls zigulewo nti ate akeedi ate mu pulezidenti teyabyawudde bulungi. Abasinga be bagamba teyabyawudde bulungi, so tebali contented ne pulezidenti bye yakoze eki. Nga omanyi bannakampala bo bakyakola, bannakampala bakyakakkalabya, bo tebappowa ewaka bakooyeeyo, so baagala kudda kukola. So basaba nti Muzeeyi Museveni ebintu abitereezeemu, akomewo avvuunule ebintu bino nga bitegeerekeka bulungi, biki bye yaggudde biki bye yagize. Okitegeera ekintu abantu basobole okweyagalira mu kintu kino, naye awatali ekyo abantu si bamativu n'embeera eriwo. So yeno embeera abantu abasinga tebakola, abantu bali ku miggalo, abantu bali eri waggulu, ebintu tebabitegeera. Amanya gange bampita Jordan Ainaman ng'omuzanyi wa Liverpool Anderson ne tweyanza geni kuba omukulembeze okuta basi zaffe saako ne kalanti. Nze ndi mushuubuzi bwakubanga ekirala ndi mwetisi ate ndi muyimba ate ndi muzanyi wa mupiira mu ggwanga. Ne tweyanzizako esisi okutuyamba ebikwatagana ne coronavirus ne basa kutaasa abantu okubeerako mu mirembe nga si balwadde. Gavumenti okola mulimu ki? Ndi mushuubuzi ate ndi muzanyi wa mupiira. Nshubula onions saako ne cucumberzi n'obutungulu saako ne bunyanya ate masiki bujomo yambale masiki bwakubanga kyekitaasa abantu okuwonya obulwadde. Netika emigugu nakasero market ng'omukozi akyasingayo bulungi ate nga si mubi. Embeera nungi bwakubanga kigambibwa ngu ne honorable ne pulezidenti waffe ow'ekitiibwa Yoweri Kaguta Museveni okutaasa takisi zaffe saako ne baasi n'abantu mu karantiini abantu abawera 4. Ne tweyanza again tugenda kulabagana olunaku ogw'enkya ogw'eggulo ku TV bukedde. Tweyanziza again ow'ekitiibwa Ssebo ne tweyanza again.